Yes, omulabe wa Soul TV tukula msizaako na Joli wasota sebo wasota nyabo. Olwali lwa kusatu ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda kitegeeza nti omwezi ogw'omwenda nagwo olwalero tukutuse makati bw'oba olina enteekateeka z'olina tunula ku kalenda olabe byewateekateeka okubanga okola ebimu byagootaanamu katono naye dda ku track olabike nga otambula era otambulize programu zo nga bwe zaalina okuba nga zitambula. Nze Muhammad Wamala Omunnyo Ku Makya nga bulijjo Mande paka olwokutaano essaawa 12 tekunaba kuyitako wadde eddakiika tugenda kutambula bwe tuti paka essaawa walinnya bannaffe bajja kujja maaso awo ebyobufuzi ebikulembeze ate tugende mu sports tugende paka wali mu Prince. Ebintu bingi ebyabaddewo olunaku olwajjo leero tusuubira bannaffe ababaka aba parliament abakwatibwa okubanga badizibwayo mu kooti kweyanjula either banajja physically oba banajja virtually ne basinzira ku mutimbagano okubanga bagenda maaso okulira omusango gwabwe ogwo gwabaggulwako murder cases ezabaggulwako okutta abantu abasatu ate ne attempted murder eyoyo gwe bagamba nti yasimattuka byonna byonna tubisuubira olunaku olwaleero ndowooza ate wajja kubaawo mbeera eryawo yabonkenke nnyo era olwali tusuubira bannaffe ekitongole ekiwooza eky'omusolo ekya URA ekigenda maaso okubanga kijaguza emyaka 3 nga bwe tumanyi nti URA eri under ministry y'ensimbi yatondebwawo by an act of parliament omwaka gwali gwa 1991 so gye myaka 30 gye bagenda maaso okubanga bajaguza tujja kubiraba tulabe emyaka 3 egya URA biki byasobodde okubeera nga bakola biki ebiremesa bannayuganda okubeera nga basasula bw'osoma taxation nosoma principles of taxation bw'oddayo mu economics oyo gwe twasoma ojja kumanya emisolo egisasulwa giri simple oba exponentially nti mizibu okubanga gisasulwa so tujja kubira byonna tulabe enteekateeka nga bwegenda okubanga etambula naye munayika akulamuseeko tulaba ate enkya ya leero tugenda kuseesetuka tutya. Njagala kubaagaliza olunaku olulungi abateekateeka kati okufuluma ogenda okukola obudde bwa kafyu buweddeko kasazikona 12 ffenna tuba tufuluma bufulumi okugenda okubaako ate ne kyetunoonya okusobola okweyimirizaawo. Mbaagaliza olunaku olulungi Mukama Katonda abakuume. Okusaba n'okusiiba kukyagenda mu maaso. Abadde takimanyi abadde tanakiwulirako kuno okusaba n'okusiiba tekuliiko ddiini nti oba kwabalokole oba kwabakatuliki oba baanina edda ffenna tukwatira wamu mu nsonga eno okwegayirira omutonzi. N'olwekyo twegatteko abadde tannaba kulya ojja kulabanga Mukama Katonda bw'atyo naye takulese kugenda bugenzi otyo ate nga weewaddeyo okuba mu maaso ge. Wano we tuba tutandise ate ne bannaffe ku Salt FM abazibula atudde nabo babeera basimbudde. Ku Salt FM waliyo abasajja babiri aka Black Lives Matter awamu ne Rogers Matovu Wufa. Programu yaabwe nungi nnyo abadde tannaba giwulirizaako music alimu mulungi nnyo ebigambo ebyogerwa biyigiriza mbisesa ate nga si byosobola okugamba nti kangobewo omwana nedda Salt Media mu mpeereza yaffe tuweereza famire namba maama omwana jjajja sezaala nazaala mwenna mutuula okwo ne tubalunga omunnyo. Njagala kubaagaliza olunaku olulungi nga bwe ŋŋambye olunaku lwa kusatu Mukama Katonda gw'omulwadde tusaba akuwonye ayita mu kusoomozebwa okulala Mukama Katonda akugumye ate gw'alina obujulizi nawe tugamba nti yoga kati no totweyagalirako Mukama Katonda yakusaasidde busaasizi obbukuwa era naffe ne tukusabira nti bubeerere bwongere okugasa awamu n'ensi yonna okutwaliza awamu. Good morning nise nabwire ebustemani yengo district y'Ebusia mbadde hamu n'abaana bengo mwebale okudaha Salt Media mwebale okutuwulirisa mwebale okutubona omulongi ababerese simusiihirire okudahambula mbuno. Yes, tugenda kutunuulira amawulire gaffe ge twakoze olunaku olwajjo mubaamu ensonga ezo zibeera ez'enkizo ate ziba zigenze maaso okubanga zisukkuluma ku ndala. Omubaka wa Naka wa East munaffe Ronald Balimwezo olunaku olwajjo yagenze mu Parliament ensonga za bannaffe oba abeesenza oba bali ku ttaka eryaleerwe kubanga bagamba nti deadline yaweweebwa akadde konna eggwako oba yaggwako. Yabadde azze mu Parliament ng'ayagala okubongerayo akadde. Bane bagamba nti wateekeddwa okubaawo compensation. Babagyeyo nga 3 guno omwezi. 3 yes guno omwezi ye deadline ndowooza. Naye bano bagamba nti abantu bano balina okubeera compensated. Abamu bagamba nti bamazeeko ebbanga ddene naye ng'ettaka lisigala nga lya gavumenti. Abantu bwe batyo bagenda ku bintu bya gavumenti abalala bagenda mu bibira abalala bagenda obalowooza nti wagenda kuyitawo oluguudo n'agulawo naye ng'akimanyi nti oluguudo akadde konna lugenda kubeera nga luyisibwawo then ne baduumula omuwendo
ogwa compensation oba government okubanga efuna ebintu ng'ebyo waliwo ndowooza okusukuma okubeerawo mu bitundu bwe biti kati ani mutuufu mu nsonga eno ani mukyamu waliwo kyoyogedde nga tetunaba kulaba omutuufu n'omukyamu ogenze n'ogamba nti abantu abamu beesenza n'agula ekintu kya gavumenti ng'amanyi nti gavumenti egenda muntobezi wawa kakati ekintu ekyo ebiseera ebisinga kitera kuba kyannaku nnyo ate naye nga kitera kuba mu bakungu kubanga enfunda eziwerako tubalabye nga balabikako mu maaso g'obukiiko nga bavunaanibwa olumanya nti gavumenti wano yeetaagawo egenda kuliyirirawo abantu abaliwo ye ng'agenda ng'agulawo ng'afuna ensimbi nnyingi ng'akola ki ng'azezza naye kakati bwe kiba ky'abantu ba bulijjo nze ndaba nti ate abantu ba bulijjo babanga abeeyiiya tutwalengera wano nga bazimba express Entebbe express abantu bagenda bondoza bafuna katipu munda mu gavumenti abakungu ne baga nti wano wagenda kuyitawo oluguudo abakungu abamu be babasuulayo omanyi kye baakolanga baagulanga ettaka lino ku bantu abaliwo yajja na alinga alisuubula nagula gwe kubanga gobeera otidde noga nti wanakadde konna wayitawo oluguudo kati ye najja n'asuubula kati ye amanya nti ensimbi zaguza ettaka eryo agenda kukubisaamu emirundi nga 10 kubanga obeera ng'oguza gavumenti value bw'ajjayo n'abalirira yamanya nti kino bwe mbanguze tugeze buli liiko obukadde 6 gavumenti value bw'anaabazze ayinza okumpaamu 10 oba 15 abeera ng'asubudde bwe twalengera mu Albertine oil region eri nayo ehoima naye abantu bakimanya nti gavumenti eteekateeka waliyo prospects ez'okusima amafuta ne bagenda ne bagulayo ettaka kati olaba ndowooza embeera bwetu kati bano bannaffe bo be bantu abali mu mbeera abaddeko nga beeyiya bweyiya tubadde tubalengera eruzira eri bw'ojja wano mu Ndeeba bonna badde bali ku ttaka ery'eggaali y'omukka bonna babagambye nti nga 3 tebaagala kulaba muntu n'omu naye ndowooza project eruddewo nnyo naye newankubadde ettaka lya gavumenti nzize ng'ondaba kubanga abantu abamu batestifyinga nti bamazeewo emyaka egisoba mu 20 kakati najja nensanga nga kisiko abantu babulijjo bakozesa olulimi olw'okuwamba n'empamba n'ensaawa n'ensooka n'entekawo kakayumba akali katyo kubanga nkyali mu fiya n'enkamenya n'enzimba ey'amatoffaali nga bo bakulaba balaba sigamba nti oba tuzimba kiro kubanga abantu abawangalya mu bitundu ebyo abatera okwesenza ku ttaka eri oluguudo lw'eggaali y'omukka n'entobazi si be bantu abagamba nti bwe bazimba ajja n'ayiwa tripu z'omusenyu nga 10 n'ayiwa ensawo za semiti 2 nedda bakwata mpola leero bw'afunayo akasawo kamu ng'azimba olaba ennamboole wali eri ennamboole ng'ogenda otuuka ku kisaawe wansi awo waliwo naawo abantu abaliwo waliwo n'ennyumba structures si nnungi nnyo eziriwo naye kati abo ayinza okugamba olaba ennyumba nga eri ku gundi bwetu waggulu naye nga eri ku bwerinde bwennyini naye nga wansi baga nti ttaka lya leero naye nga oyo kumugamba nti kati vaawo wano yaga nti kati ndagewa wakulidde anti kyembadde kugamba nti tunuulira ebbanga lyemba mazeewo newankubadde abantu baneeno nti babeera bali ku ttaka erya gavumenti nsuubira nti nabo babeera balina kye bakoze okuinvestinga ku ttaka lino bo bafunamu I don't think it's proper okubagamba nti bo batambule butambuzi bakole ki anti mu byonna kakati bw'ogamba nti tekiri proper yakubuuza nti documentation ezira kubanga ettaka biwandiiko documentation sigirina naye okusinziira ku bbanga lyemmazeewo n'enkulaakulana ebbanga olimazeewo naye nga wajjawo otya kyekikulu omanyi ebintu by'okuzimba bizibu nnyo n'ebintu by'ettaka era kyebaba babba ettaka ly'abantu osanga omuntu ng'aguze plot ne bagamba naye omuntu nga wazimba otya omuntu n'azimba kalina neggwa nga tozzeeyo okukeberayo okulaba naye gwe omanyi nti olina ebiwandiiko byo kati mutandika okugulubira mu kooti okumenyako ekizimbe kyono eyajja na encroaching ku ttaka lyo emikisa gye egy'okuwangula omuntu ono giba mitono kubanga oba ogamba nti property yiye ettaka liryo naye ng'omuntu azimbyeko ng'olaba n'osiriikirira kyanse zizo ziba wansi kaakati ffe abantu ba bulijjo bwe kiba nga kikola lwaki eno mu gavumenti tekikola ki naye katuke tulengera emboozi eyo ebyadde mu parliament olunaku olwajjo omubaka Ronald Balimwezo ng'aleese alipoota eno n'okwongera okusabira abantu be babalulirire baba bavaawo kubanga ebbanga lye bamaze ku ttaka ly'eggaali y'omukka ddeneko
Palamenti yeremye ku bantu abeesenza ku luguudo lw'eggaali y'omukka oluvannyuma lw'omubaka Ronald Balimwezi Nakawa okwekubira enduulu ng'asaba agikubiriza ebe ng'eteekawo obuyimiriza ogoba abantu bano nga baweebwa emyezi 6 egigwako omwezi gumu nga 31. Balimwezi ategeezezza ng'abantu bano balina okuba nga bayambwa kwe kugyawo n'ebipapula ebadde byoleka kkooti ng'ategeeza nti mu kaseera kano abantu bonna bali mu mbeera mbi n'olwekyo bateekwa okuba nga badduukirira. Kireetedde abadde akubiza Palamenti omukulu Jacob Oulanya okulagirira minisita w'ensonga z'ebunyooro omukyala Jennifer Namyangu okunnyonnyola ku nsonga eno kyakalambidde nti gavumenti eri mu nteekateeka y'okugyawo omugotteko mu kibuga n'okulongoosa ebyentambula n'olwekyo ensonga eno tebasobola kubanga bayambibwa. Oulanya abadde amagezi Balimwezi asabye busabi babe nga bamwongeza ebbanga nga bakyewogomyeko wano balyoke bagibwewo. Over 4,000 people residing along the rail line have been given up to the 31st day of this month to vacate from their homes. So I am uncomfortable when my dear friend and a former colleague in the local government who knows that we must develop the infrastructure, is business for the business community, develop our country, cannot advise these voters to vacate these areas to enable government to develop the infrastructure. And it will be costly to government. These are Ugandans. We have seen people resettled, people from outside of the country, but these are our poor Ugandans that we need to give them attention, right, Honorable Speaker. Some other people have been even compensated. So these are Ugandans that we need to give respect because they are taxpayers. Tugamba nti abantu bwe watunuulira nga bazimba, bwe watunuulira nga basenga ku ttaka eryo, baako ne pulaani obayiyize w'obazza. Kubanga abakikola bali bazadde baabwe emyaka mingi tuli kwogera kuva mu 1960 1970, so abakikola bali bazadde baabwe kati baleseewo abaana batamanyi wakudda. Nti wadde tulina tabbo mu ngeri y'amateeka gye gabagibwamu naddala ogobwannannyini, naye kye bayita okugobaganya abantu tekyawula oba gavumenti yekikoze oba muntu wa bulijjo. Naye kati embeera gye tulaba nti waliwo ababundabundira mu nsi endala ne babaleeta wano nga sina bannayuganda, naye ffe Uganda bwe tuba tulina ababundabundirawo mu nsi yaabwe tetulinayo mbeera yakubalisetolinga ne tubafunira awalala wabeera. Ebyo ngo bitadde ku mabbali gavumenti ez'ebitundu etegeezezza ng'abo egenda okugaba milioni 10 kyokka ng'ejja kusooka y'embeera eyo girengedde ababaka nga bawa endowooza ez'enjawulo ate kati embeera gye bagenda okugendamu yakubundabunda. Olengedde kuva mwaka gwa nkaaga ba Indian Coolies nga bazimba eggaali y'omukka eyo omuntu abadde oku naye nga yajja atya oba okutuuka awo nti olwaleero twogera 221 bamugamba nti ennaku zikuweddeko, naye baasuka ndowooza bawa deadline eyasooka ne bagamba nti mweyiye mwetutenkanye mpolampola naawe bakugamba nti emyaka nkaaga gy'obadde ku ttaka lino nsale mbadde manyi nti aba capital oba kasente nedda anti bakugamba nti sooka weebuuze nti emyaka nkaaga gy'obadde ku ttaka eryo olikoleddeko investments ez'enjawulo naye gwe emyaka nkaaga oba oli awo tofunyewo alala w'osobola kufuna naga nti beera feya emyaka nkaaga ogibaddeko tugaa nti kaakati woba olina kwofunyewo kale katukongerezeeko ketukongerezaako ogende wetutenkanye ke batayagala kubawa. Naye njagala kusaba bannaffe baneeno babeere bannayuganda. Njogera ku bantu abagobaganya abantu bano mu bifo ebyo awatali kubawadde n'ekikumi. Ekisookera ddala amataka agafaanaganako bwe gati aga gavumenti. Ettaka teri mataka. Okay. Ettaka erifaanaganako bwetyo mbadde ngamba amataka nga ntaddemu ne wetlands. Era lisigala ttaka. Okay. Kati bw'osanga singa abadde musiga nsimbi nga yataddewo ekizimbe bandibadde bamugobaganya batyo. Oba oli awo bw'abadde nalaba minisita ng'agamba nti abo bonna abalina kye bakolera mu ntobazi batambule baveewo bakikomye mbagirawo. Directive eyo yali etwaliramu n'amakolero agali mu ntobazi gonna anti baawe ebbanga musiga nsimbi agende baawe ebbanga ne bagamba nti oba abazimba paka bbanga ki abo babaleke naye kati abazimba obuzimbi kati kitegeeza n'amanve yenna aba alina okusengukawo
bazimba ddaabo olede baabawa n'egifuuka industrial park katolina boyinza kusengula ate abo ng'omukulu yabagamba investment authority neno nayo babafuule mu wetlands endala obwo buba busosoze naye enewe mbadde ngamba nti bannaffe bano abakungu babeere bannayuganda ekimala batambule bagende bagezeeko kola analysis y'obulamu abantu bano abeesenza ku ttaka eryo bwe bawangaaliramu bw'olaba necha y'amayumba agasinga obungi agazimbibwa ku ttaka eryetoolodde oluguudo lw'eggaali y'omukka amayumba ago gali mu sorry state be bantu nga mukama bw'aba abakwasirizaako nnyo balya mills 2 olunaku n'emyaka 6 bw'olya mills mmeka anti emyaka 6 tetuganye naye waliwo mu bulamu waliwo w'osobola okutuuka n'ofuuka comfortable embeera n'efuuka ya bulijjo n'efuuka usual onanjulira nti mu buli kitundu ky'otuukamu abantu babeera n'embeera zaabwe ez'obulamu engeri gye babutambuzaamu emirimu gye bakola mu bufunza okwetetenkanya okusigala nga bakola ki nga bayimirirawo nti kakati omuntu gw'ogamba ennaku z'omwezi kasita zikoona 3 bwe pa kubanga kati kyetumanyi bagenda kuweereza ebimotoka bikole ki ebiwetiira kati awo ataaveewo ajja kufiira mu bufiizi naye ng'omuntu gw'omenya eky'obugagga kyalinamu bw'anaaba afuluma asinga obugagga ajja kufuluma n'akalediyo kali gavumenti ke yali ayagala okugabira ki abaana aba primary bagende bakole ki ne gavumenti yennyini n'eremererwa so kaakati nze mbadde nsaba nti decisions baleme kuzikolera mu ofiisi bayinza okuba nga balowooza nti abantu abeesenza ku ttaka eryo kakati bazimba amayumba basula mu zikalina bakola biki biki naye ng'obulamu obwabwe si bwangu be bantu abalina abaana nga highest population y'abavubuka balemererwa okusoma olw'akasimbi kaakati eyo egenda kuba challenge y'amaanyi naddala ery'ekitongole ekikuuma ddembe nti banene boogobaganya omwo nga ebifo mwe babadde bawangalira kyenkana biringa ghetto future yaabwe ogitaddewa ne guno omulembe gwa covid-19 gwe tulimu ng'abantu abasinga bafiirwa emirimu anti kyakugamba nti kati katukulaakulanyeewo tuseewo permanent structures ez'enjawulo embeera ebadde eriwo eyo bweti eveewo olengedde former minister wa local government omukyala Jennifer Namyangu ng'avuga nti ono munnaffe bali mwezo abadde meeya w'e Nakawa era ng'amanyi local government bwetambula oba gavumenti ez'ebitundu kati ate oba oliawo bwe yajja alina dimension ddala gy'atwala nti munnabyabufuzi naye ng'ate abadde era mukulembeze yaga nti oba oliawo ensonga ate asitaddemu ebyobufuzi okutwaliza wamu otunuulira Nakawa eggaali weegitaawo awali ne wansi ettaka lya UPDF kuba wonna wayitawo eggaali n'ogenda ddala atambula genda luzira kyonna yonna kibadde nga kitambulamu eggaali ng'abimanyi bulungi era abantu abo ng'abamanyi ye bwe yali omukulembeze ebbanga eryo yabayamba atya bwe yali meeya w'e Nakawa yabateekerateekera ki okulabika nti kubanga naye abadde akimanyi nti abantu bano bali ku ttaka naye ettaka lye baliko lyaleerwe yabayamba atya kuba kati yali alina obuyinza obukwata ssente ng'omuntu andi yali mu local government be baali ba plans enteekateeka eno botunuulira ekitundu standard gauge leerwe gyegenda okubanga eyita bannaffe ab'e Kenya bo bazimba ddala ne bakompensatinga abantu ne bavaawo naye kiri ekiriwo nti mu Uganda bwe bakompensatinga abantu ate wajjayo enkalala empya ezibazizzeewo kiringanga bannaffe abazirwanako tebaggwangayo kusasulwa buli mwaka basasulwa ne wajja enkalala empya ne bajja enkalala empya ekyo tekisobola kusiba nnyo ffe abantu ba bulijjo kubanga enkalala empya ezo ezijja era zibeera zivudde mu bakungu abagenda okukola ki omuzzukulu w'omuzzukulu naye najja nange kati nze awangaalira awo sisobola kukola lukujjukujju n'enfulumya olukalala olulala abantu abali mu system nga bozza obalaba ne ku ssente za maama nabbanja era bennyininyini be bakola ki be bakola ekikolwa ekyo naye ingini abalimu ezo nsubuga wagendedde okuvaayo okusaba abantu baneno babeere compensated nsuubira nti Nakawa amutegeera bulungi kakati katwogere ku bantu abawangalira mu bitundu byebweyogerere Kireka Banda ababeetoolodde wonna obutaala wali eri bali mu katale kati bw'otunuulira ebitundu ebyo emabega waliyo Kasokoso omujjukira ku Mamerito omanyi ekyaliyo mujjukira bulungi omanyi gurupu y'abantu abawangalirayo tunagenda bwetu paka konsani ya ingini abalimu ezo bweri kyekiri kyenkugambye ekya security bano bogobe wano ababundabunda mu nsi yaabwe Uganda obukyayi bwe bagenda okusituka nabwo bagende babugatte mu bali eri ab'Ekasokosa ababadde idle ng'akadde kaneena amasomero maggale sikiwa nti by 30th bajja kuba baguddewo kubanga ogamba nti omwana kamukasuke mu kisulo nze neeyiye
Kakati kitegeeza nti egenda kuba challenge ya maanyi nnyo mu kwongera okwasaganya abavubuka bano. Kakati it is conflicting. Katunabeerabo ttaka ddi. How conflicting is it singa abadde musiga nsimbi bani badde tebamugobaganya batyo. Project eteekeddwa okuba nga egenda mu maaso. Naye kakati mwe mutaddewo abantu abooga nti bali bubi fine. Naye project yo olina okuba yayina timeline gyalina okuba nga etambulira mu kugambye bannaffe ab'e Kenya bo baazimba dde ekyabwe nekitambula paati yaabwe almost bamaliriza ffe tutandikako wadde okuteekawo siripa emu eya leero. Naye ng'okimanyi nti abantu abo bayinza okugobwa nga deadline etuuse ennaku z'omwezi 3 ne wayita emyaka emirala 4 nga tebanaba kuzimbawo nga tewali development ekoleddwawo. Waliyo ebifo era gye basengudde abantu bwe bati abadde bakolerako ebyamakulu kubanga bwe tugamba nti development abamu tusuubira okulaba nga bataddewo factory ennene nga bataddewo ki naye abantu bano abawangalira mu bifo ebyo kati bw'ogenda mu bitundu by'ebbanda awo bateekawo n'akatale kitegeeza nti gavumenti ejja neewooza ssente nezaawa mugwalika naye bagenda kubagobawo lisigale nga liri idle. Genda bugenzi ku Naguru Estate. Naguru Estate abantu be bagobawo ettaka ne baliwa investor. Investor yali ayagala bamuwe ettaka bamuwe n'ensimbi ezigenda okuzimbawo ebutabika. Watuuka ennaku zino oyambuka n'olengera ogusika oguli awo naye ng'abantu engoba gye babagobawo bubi nnyo byali bizibu nnyo. Kakati ne be bagoba ebutabika ojjukira waliwo scandals ezaaliwo baveeyo baencroachize kuki wansi. Kakati abasigalayo eyo nayitayo bakyaliyo obuyumba bwasigalayo bonna mabega kawo. Kakati waliyo bamusiga nsimbi basitula ebizimbe biti. Anyway ndowooza kakati tugambe nti gavumenti yandiba ng'ekooye bannayuganda okubanga bazimba obuyumba obufaanagana bwe butyo nga ye face eyanjula ekitundu bwe tuba tugamba. Naye bwe kiba for issues of development okugobawo omuntu wa bulijjo munnayuganda ate n'oleeta omuntu gwe tuyita investor yaba ateekawo ekintu ng'owa omulese abundabunda ekintu ekyo kikyamu kigenda kuzinga tuli ku investor tuzimba gaali ya mukka anti bye tuzenga kugizuukusa. President yatugamba wano mu covid nti egaali y'omukka singa yaliwo kyabadde kituyambako ne covid n'atayingira nnyo kubanga ebyamaguzi ebyavanga e Kenya ebyatambulanga ku luguudo. Wano mwagenda ne mumenya essaawa ya Queen. Bakola oluguudo balukola akadde konna bajja kubeera nga flyover abatandika dda bakola naye ndowooza bizibuzibu kiri conflicting ogamba nti nsanyuse bano ate project eyimirire. Project tujagala naye etambule ebirenga erongoose by'entambule. Tetwetaaga gavumenti tusanyusa twetaaga gavumenti n'ogisaasira kati awo n'ogati kubanga kakati ettaka bwe libanga lyabwe batuyambe bwe baweereza ebimotoka byabwe ebyo biweetiiye ekimotoka kya pulutinga akayumba kange nga kalamba bakampe anti ajja kugamba kubanga ye development kakati eby'ettaka bizibu ajja kugamba nti kakati jjako ennyumba yo lekawo ettaka kubanga ettaka siriryo. Ettaka gwalyetaaga anti kakati nze bwe mba ndyetaaga gwe nga weetaaga ennyumba oba structure gye wateekako jjako structure olekewo ettaka lyewajjako mu bukyamu. Kakati obuzibu bwendaba nti lwakuba oba owooza ne gavumenti naye nga bwe twagambye wali eri nti singa wamala ettaka libadde lyange gwe nojja n'olizimbako kati ekyo kyokka okumanya nti siriryo yo weekugamba nti siriryo wajja mu bukyamu tetuna ajjaga nti emyaka 5 gwe kyojjeemu obadde oddiza gavumenti kyenkanawa. Bulijjo ndaba abakungu wano nga beemulugunya ku bantu abavaayo n'agamba nti yagula ekyalo Kiramba. Omukungu n'agamba nti omuntu bw'aba yagula ekyalo Kiramba ebbanga abantu lye bamaze ku ttaka lino newankubadde si lyabwe ddi lwe yavaayo kodikira eyiminga n'agamba nti gundi oli ku ttaka lyange. Akugamba priority njiwaggwe gwabaddeko gwe mpa omukisa ogusooka okwegula bulemerera okwegula mbasina kakati gavumenti yabawadde chance eyegula teyinza kubawa kwegula awo kubanga bagenda kukolerawo project teyinza kubawa omukisa ku kwegula ku ttaka lya gavumenti eritali lyabwe nga bwe abeesenza mu ntobazi bwe bagenda ne babasindika wali kunnyonnyodde okusinziira ku bbanga omuntu lyaba amaze ku ttaka bakugamba nti gundi waliwa newankubadde liryo. Kakati in this case mbadde ngamba government where have you been for all this while ngondaba n'ekigendererwa ekyokunfiiriza eyo yekooti olaba bw'eba egambye nti okunfiiriza emmotoka ennyumba yange mbaddeyo ebbanga lyonna era nenkuwa ne grace period emyezi 6 obaddeko emyaka 5 nenkuwa grace period nti emyezi 6 ngenda kubanga nkoze ttaka kakati myezi 6 weetetenkanye naye wepangalidde emyaka 5 okupa grace period ya myezi 6
oyagala bakuwa emmeka okuba anti ne bona akuwa omwaka era gujja kugwawo nti era tegwamaze badde naye obaddeko emyaka 3 nga tena kyekusolozaako wadde kati wadde emyezi 6 waliwo ettaka lye batugambanga nti lutobazi kitegeeza ttaka lyaki lya gavumenti tewali muntu aba alina kuliyirirwa singa ensonga yo neba ekoze eki entobazi zonna ziba za gavumenti bwe batuuka okuzimba oluguudo mwalimu abaana n'ebyana ebyana bino byolekedde okugenda bugenzi naye abaana bafuna kasente ate akatali katono mu ttaka eryaki erya gavumenti kaakati banene abali eno bba abali eno gye tugamba nti lya gavumenti bo kiki kye baalya tewaliwoko muntu awo asobola okubaviirako okuliyirirwa mu bintu bino gwe tusobola okunoonya bwe bibanga biriko kyekubira nti tumala kulaba nga gundi wali ne tulyoka tukompasetinga si byangu ndowooza ebyo biri conflicting ani gwe tusasula ani gwe olaba nti n'okuliyirira kwennyini era byetaagamu empapula kubanga tubadde nga tulengera gye bayisa enguudo yirwa neekugamba nti abantu mu kitundu bwekiti muleete empapula zammwe n'ebiwandiiko byamwe byonna kakati bano bagenda kuba compensatinga kuki empapula bazirina ziba za ndagaano kati kankunnyonnyola abantu abo ettaka lya gavumenti bwe babeera abantu balitwala waliyo abasookawo ne bawamba kati bano ababeera basooseewo kye bakozesa anti kati bwondaba nga mpamba kitegeeza si kyange kuliko nnyini kyo kati gavumenti bw'ava ati nagati wawamba mu bukyamu bano abasooseeko beekolamu akakiiko ne bafuna ne ssentebe be batandika okuguza ettaka abantu abalala nga bakola endagaano ssentebe n'akola ki ssentebe agiraawo ssentebe n'assaako omukono kati gye bakoma okuwangaala ku ttaka lino n'okwongera okufuna obukulembeze obubatwala mu ngeri ki ennuŋŋamu ekitegeeza nti kati buli ajja okugula bamuwa endagaano kati bw'oba ogamba bipapula balina ebipapula ebyava ewa bassentebe baabwe be tutamanyi nti oba bajja batya kati gavumenti ebeere feya egambe nti ettaka si lyammwe naye okusinziira ku kiriwo katubawayo obukadde 2 oba 3 mugende wakugambira nti ekyakolebwa mu bukyamu ku ntandikwa nga kikyamu kisigala nga kikyamu tunoonyeyo ebyali ebikyamu kakati awo wonna wonna biba byakuteesa buteesa si kussaawo mbeera eremesa gavumenti inginiya yazze bateese abadde azze mu olukiiko lw'eggwanga kitegeeza bakugamba nti kikyamu kuteesa kati gavumenti nayo yeebuuza nti kati tugenda kunoonya ensimbi ze tuwa abantu bano kikyamu naye kikyamu kiyimiridde kitya nga mu bukyamu bwe mba nina ekiwundu ng'omusawo asooka yakitunga bubi bwe nkitwalira omusawo omulala tagamba bugambe kikyamu yakitunga bubi nandeka wuzi bazijjamu ne baddamu ne bakitunga buto kati baagala baddemu batunge buto kale katuwumulemu katunoonnyo omuleyi wa Sol TV ensonga zeezo za ttaka lya leerwe abaalisengako babawadde ensalesale wa nnaku z'omwezi 30 omwezi guno beebuuza baddawa naye nga bazeeko emyaka egisoba 30 gavumenti naye egamba tetubawa bano bagamba tuweeyo akantu bintu biri awo byamatankane katumulemu katono nnyo tujjewo baka buno bwe tudda atugendagenda kaate bweru bw'eggwanga